So olunaku lwaleero ndi ne Sheebah Kalungi omwana omuwala avudde nga mutonga hustlinga paka watuuse y'omu ku baana abawala kugamba mu baana abawala mu kibuga Kampala oba mu Uganda abakyala bonna oba abaana abavubuka gwe batunuulidde olw'ensonga nti ebintu byonna byakoze abikoze mu ntuuyoze ng'omwana omuwala nga teyeesaasidde taga nti banaamuwa tebono naamufunira naye ye kennyini ye ng'ali hands on. Subira nawe ali okusooka okubanga naawe okkaanya nti Sheebah Kalungi buli kyalina kyonna akikoledde mu ntuuyoze. Sheebah? I'm here. You're here at Hi, last. Ruth. Hi, Sheebah. How are you? My mother. I know, right? How are you? I know. I know, right? Why is okwabanzi bakabalongo? Akamu ne bakampaka ne bakasigaza. This is a beautiful home. I'm okay. I know. I love the green. Love it. I Literally. love the green. I'm obsessed about green. It gives me some peace of mind. I love nature. I love nature. I love water. Njagala amazzi. Lwakuba olusiba nabudde. Naye wemba nabo njagala nengenda nenfugako. Nentulako nendabe plants. I love water. I love nature. So most of the time about performance obeera na wawo. Njagala nnyo obeere waka. Ndi muntu wa waka nnyo. Are you alone? I am. I can be in public because omulimu gwange gw'abantu nsobola obbabeeramu. I can socialize when I have to socialize and then I can be alone. Abantu bwe batyo ya bulungi nnyo nyumirwa nnyo tolawera onsanze siba nabudde naye wenfunamu kati ennaku zino budde njala nnyo laba series kati sikyabulina nnyo naye baba bankolakawo makeup nga nteekamu nga ngenda ndabalabako nga wonsanze era ya olaba series ekifo kya music. I do both. I love films okuva nga ndi mwana mutuuzi films ezanjigiriza oluzungu. I couldn't speak English. Wow. Why? Yeah. I couldn't because nasomera mu Camp Muslim first of all primary. Nga tebasomesa nnyo kiri awo government school basomesa naye Oluganda lungi mpaka wempe ebiseera ebisinga babangobye eva basoma abaana bebagoba ku school fees baba tebanasoma linnya nga zena fulumye edda so most of the times I'm on mu week osomyemu ennaku 3 so really I couldn't actually ngasobola kola constructing a sentence ya luzungu zenanze by the time I joined Obsessions era nga Ronnie manager wange then nga ngamba tugenda ku TV yogera linnya lyo na myaka jo sirika akawala akalungi akazibu ngano likabobevu Sheebah Kalungi because of films yes netandika okuyigiza ngoyiga so Sheebah Kalungi so I'm describing otya gwe mu bigambo byo simple ndi mutu mwangu ndi passionate njagala Katonda ndi kind also strict, very principled. I know what I want in life. That is I'm good. very focused. That is good. So I want to have more finding I too serious sometimes. Then I have very lousy moments when I am a little girl, and I'm playful and I'm saying things that don't make sense. Yeah. So I have everything. I have a kid in me. I have a mature woman in me, but mostly I love my work, so 24/7 bando zachigenda kuntwala maso. I know. So muzuka kumacha chijja mbongo immediately when you wake up. First things first, I thank God for my life, for waking up, because bwetwebaka tubanga abafudde. So when you wake up, webaza Katonda nti ozukuse. So thank God. First of all, this house is one of the things that I am so proud of. So nice. So luzuka wentibili wange ngamba omanyi wobo inaje wava nozukira abantu nga wanonga jova bomanyiyo webaza Katonda. Katonda omumanyi omuyize kati oba mami from back then yanga mukigiri. Mama wange si mtu wa dini mbu saba genda mu church sala tulina amadini abiri waka abamu basiramu abamusibasiramu mama wange si musiramu naye yazala mbasiramu so tuli free edini ye waffe buli omu asenza chamanyi mu dini ye katatenze siri wa dini siri mtu wa dini omanyi Katonda simanyi Katonda simanyi dini nasalawo ekyeddiini nkijjeko so ngoberera bugobezi Katonda gwe mmanyi. Are you tomboy? I am. I can't believe you asked me that, but no one has ever asked me that. Why did you ask that? Because you see, yeah, I can tell. Because now Katono. No, I am actually. Waliwo mimbi aja wano nakyalira. Nansanga nga nyambadde t-shirts ndi ntya nangamba gwe bulijjo bwe tubobereye waka engeri gye njogeramu womanya I'm half a tomboy. My mind, everything, I'm half a tomboy. Then I have a very womanly body. My mind is different. So anemena chiwana nnyo bana. Omwana omuwala ali eyo alowooza nti no okufuuka Sheebah kigera bukezi ku makya n'ofuuka kyoli kikyoyisemu okutuuka wooli. Bingi nnyo si byangu. Bingi nnyo sinza nabbi bannyonnyola naye ekyenyinza okugamba omwana omuwala tewali kintu kyangu bw'oba okyagala okirwanirira naye
industry no yeetaaga ng'ojagala ng'ogyesaliddewo togiyingiddemu kubanga maama we yagirimu oba taata we yagirimu oba oweegombye omuyimbi naye nga kivudde ku ntubo y'omutima gwo nti njagala because by'oba ogenda oyitamu okubigumira n'obiyitamu olina okuba ng'okyagala nnyo obutakugjaako kubanga abantu bangi nnyo bavuddeko mu industry ne babitamwa abamu drugs ne zibatwala abamu ne bava mu nsi ne bagenda mu nsi endala. It's a very tricky industry. Abala ne balwaliramu endwadde mpitirivu. So industry si nnyangu ebikemo bingi aboogera naawe bangi abakwagala abatakwagala. So it's a very tricky industry. Era oluusi abazadde bandeetera abaana baabwe ngamba omwana wange ayagala kuyimba nga mwana muwala ne mugamba muleka agira asoma nze ekyange saakyesalirawo mama wange yali takyasobola kusasula school fees nze nenfuluma ku myaka 14 kyekyo ekyaliwo naye gwe bw'oba okyalina ssente ng'omwana okyasobola omukuumira ewaka mukuumemu agende nga mu talent. I don't say don't allow them but if they can still be in school bakulemu ajoininge industry nga aliko ku myaka emikulu kubanga nzibu sinyangu yali tricky. It's a very tricky industry. So success yo giteeka ku beauty, talent, hard work or luck. Luck is not it. Luck is not it. I'm not lucky at all. It's not luck. I'm favored. I'm favored. Katonda. My waliwo abantu abali blessed. True. I'm blessed. And I thank God for that. So ebintu ebimu Katonda yabintuusizzaako. Buli omu yagamba sisobola kuyimba. But here I am. So ebintu ebimu omuntu munnaffe si yabisalawo Katonda yabisalawo. So I'm favored but also Katonda yamba yeyamba. I'm very hard working. But also n'omutima gwange guli pure. Nze njagaliza buli omu buli bw'owangula nyinza okuba nga sikuli kumpi kikugamba naye omutima gwange I'm like nice. That's nice. Yeah. Clap for so, others. Yes. So kwagaliza nakwo okwo omanyi bwo onokugaba nze ndi mukazi mugabi byenfuna sibyesigaliza benkola nabo ngabana nabo bembe I do a lot of things but sinze muntu ewa kwerabisa abantu asinga baloza tu omwala obubere omulungi abasajja balina okukuwa bakuwa olina kulinda mwami kuwetera kino nakuletera kiri. Why do you hustle so much? Mentality is surgery nakubange waffe salabawo mwami aleeta kintu kyonna nalaba maama nga agenda mu mwanyi n'azironda lwatafunye ssente tetulidde sekyo nenkula nga nkimanyi nti bw'otakola tolya kati nze mindset yange bweto bweri kubanga bweto wetwakula nga ffenna tusitula nange ku myaka 5 natuteeka ewansamba mu mwanyi nakukwase mu mwanyi naawe londa kino ne kino bwetutaalonde temugenda kulya ate nga naawe okimanyi. So salabako omusajja nga azze kuyambako maama wange n'abaana namulaba nga hasilinga paka kati nazimba akayumba kakasooka paka kati bye tukoze ffe ng'abaana naye namulaba nga abyekolera maanyi ge ku ntuuyo ze ku bulumi obuyitirivu sekyo kyemmanyi kyenalaba but also as nga bwenkuzeera era nange nesanga abasajja abalina ku ssente nembalaba nkulidde mu industry nendaba engeri gye bayisaamu abakazi nendaba engeri neneesalirawo nze nga nze neŋŋamba ekyo ndabika sijja kola kisobola because waliwo awo ebigenda mu maaso omukazi gwe bawa buli kimu waliwo awo respect weetajjiramu omusajja baayagala kwogera nawe nga bw'ayagala akuyise nga bw'ayagala kubanga ate ogenda kukola yakuwa buli kimu kati ate nze njagala nnyo respect yange. I respect myself, so I can't take disrespect from nobody. Nkwesebo nokola list ngane padio zitaddeko sebo kati lwaki tebakukubi bakutuula nako. So I can't nkiraba era ndaba nakati nyina mikwano gyange nga buli kimu omusajja yakimuwa naye era ndaba babayisa. So nakiraba nga ni mwana muto 15, 16, 17 neŋŋamba eno path yange yakwenoonyeza ssente because n'embeera zange sisobola muntu kwogera nange anyhow line wobo mpa buli kimu. So basically nyina okugenda nekolera. I love respecting me because without my self respect katata wobo mpaki abasajja bati abakyala abakola nkimanyi Don't you think you're going to push away that future husband? Maimuko? I tell you future husband, mami. Njagala ekyo tukiriziganye ne mukyala kabazungu akimanyi. Kati nawe mami Ruth mbadde njagala okitegeera. Abazukulu. Abo genda bafuna. How? Yate mami. Aga kungamba byalina omwana mufumbo. Onse. Ala ngamba nze ngenda okola ekive ekisooka. Bangi nnyo bebasinga obungi. Marriage is not for me. And I'm not decampaigning it. Omanyi bulungi ogera ku ekyo ekintu. Abantu bagamba lwaki oyigiriza abaana baffe ekintu ekikyamu. Nedda. You're being you. I'm talking about me. Yes. My life decisions. Omanyi society tuyigiriza tusalirawo. Kuva dda esalirawo omukazi. Oba tonnava nawaka ng'osoma nga bafunidde dda omwami owa neighbor. Edda gyogenda okufumbirwa. So gwe obulamu bwo tebuli mikono gyo. Kati nze nasalawo obwange buli mikono gyange ne Katonda. Eyampa obulamu buno naye nyina decisions njagala kuzaala at a certain age njagala nyina bye njagala because nyina bye njagala mu bulamu tewali agenda bimpa okujja ku nze.
Yeah. So abaana ogenda bafuna. Marriage, no, it's not for me, but of course I'll have a partner. Yes. Nga ntegeera nga twetegeera tenga naye taagala bufumbo gye bali. Not everyone wants marriage. Yero akwatwa kikwata nti bufumbo naye nja kusangayo omuntu nga naye tabwagala. Nga naye agala space ye tweyagale ng'ava wuwe nenve wange najja ndabako ewiiki nengenda ne mulabako ewiiki. Perfect. Najja nanona abaana be nemba nona. Perfect. Perfect. Waliwo abazadde bakuba abaana oba waliwo ku videos obutambula obwo nga bamama bakuba nnyonyo abaana. So olowooza okuba ennyo omwana kumugunjula. Kwana ne mama wange yali mukambwe nnyo nnyo mukubi naye. So kyakkola bakyakumenya munda mu ggwe. Kyammenya because omwana ng'omwana of course abaana balalu. Ekyo kye nejjo ku neighbor nawulidde ng'omukazi akuba omwana nabadde waggulu mu kisenge kyange neighbor wange nempulira nga omutwe gunuma nga wamuvumirako ebigambo kati abazadde kye batategeera lwakuba nkola yaabwe naye bandikyusizaamu omwana ebigambo by'omugamba nga bw'omuvuma oba by'omukola mu buto bimuaffectinga ng'akuze kati nze nnyina tto kyanze nganze gye siyinza kuba nnyonnyola because of my brother used to beat me, my mother would beat me, so towulirizibwa kati omwana akula nga aba mu kutya 24/7 confidence ye ogicrushinga nga kyali mwana muto. So me I think yes olumu osobola okukuba nga omwana asusse nesse ekyo kyabulikanaku ate nenkuba okubya otya tokuba kutta mwana wo mugunjo osobola okumugunjula nga tomukubye n'omuggyako byayagala. Waliwo way ya punishment endala n'omugamba omanyi kino ne kino kyobadde oyagala ennyo kola sikulaba ku TV Monday yonna eno mwezi gwonna sikulaba ku TV kijja kumuluma afuba okulaba ng'akola ekiri right addemu alabe TV. The beating is I'm not the beating kind sagala kuba sikuwagira because nakulira muwaka wakuba sikiwagira. Tumbe umengo omukyala atulaba essaawa zino ku Spark TV ne twezimbe omuwayo bubaka omukyala inaali eyo mbadde nze nkuwa obubaka bumu era nange bwe neewabulikana kuwempa mikwano gyange gyonna abanneetoolodde weekolerere kyonna tonyoma mulimu bw'ofuna omulimu ekikulu abakyala tunoonya emirimu ate tugifuna netuginyooma oba oluusi ate netugiteeka for granted. Bw'ofuna omulimu gubeereko otuuka ssaawa z'olina okutuukayo bw'oba tolina mulimu gunoonye because emirimu weegiri naye tulina okuteekamu amaanyi okukola. Ekirala weeyagale kitandika naggwe okweyagala bwe weeyagala ebyaddala togenda kukkiriza muntu butakwagala mu ngeri gy'oyagala kwagalamu. So love yourself, work hard for yourself to avoid men disrespecting you. Kowe jogo mwana gwe kowe jogo bye.